Mwenna abaana ba Mukama abatugoberera mu ky'okuyigako kyaffe kino kye tulina omwaka guno ekigamba nti ekitiibwa ekiva mu kweyimirizaawo, nga n'okweyimirizaawo tutegeeza nti nga weevunaanyizibwako ng'obuvunaanyizibwa obukwata ku byetaago byo gw'obwesinkanira n'otabulekera mulala. Tutambudde era tukyagenda mu maaso, kino ekitundu kya 11 naye weebuuze gwe bimeka byewakagoberera bw'obeera nga waliwo byewabuukamu oba nga tofunanga na birala ebyasooka, osobola okusubscribinga n'ofuna ebitundu bino byonna n'obeera ng'obirina. Ate bw'obeerako n'omuntu gw'oyagala tuyigire wamu ebigambo bino, naye osobola omusindikira omusomo guno ne tubeera nga tuyigira wamu ekitiibwa ekiva mu kweyimirizaawo mu bulamu buno, nga tolekera buvunaanyizibwa eri abalala okubeera nga bakuvunaanyizibwako. Kyenjagala kye kino nti tutegeere kyekitegeeza okubeera ng'olina ebikumala mu bulamu buno, ate ne kyekitegeeza okubeera nga gwe tolina bikumala ng'oli mu bwetaavu. Bwe mbeera ndi mu bwetaavu kitegeeza ki gyendi? Ne bwe mbeera nga nina ebimala kitegeeza ki? Senga tunaategeera kikitegeeza okubeera mu bwetaavu, kyekitwala okubeera mu bwetaavu kijja kumpaliriza okubeera nga ngoberera ennono za Mukama ezinzijja mu bwetaavu, nsobole okubeera nga ndekeraawo embeera ey'obwetaavu nga ngivaamu. Ate senga ntegeera kikitegeeza okubeera nga nina ebimmala, era nja kugoberera ennono za Mukama ezinyamba okwekuumira mu kubeera mu mbeera eyo ey'okuba nga nina ebimmala mu bulamu buno. Embeera ezo zombi ye Pawulo atugamba yazitegeera bulungi. Yategeera kyekitegeeza okubeera ng'oli mbubulwa era n'amanya ekyokukola, n'ategeera kyekitegeeza okubeera ng'olina ebikumala era nakyo n'amanya ebyokukola. Ngenda kusoma mu Bafiripi essula ey'okuna olunyiriri, ngenda kuviira ddala ku lwa 10 nkome ku lwe 12. Bino bye tugenda okusoma byaliwo nga ab'ekkanisa y'e Firipi baali balina ebintu bye baweereza ebisobozesa Pawulo okubeera nga yeeyimirizaawo nga babimuweereza. Pawulo n'abeera ng'ayogera ebigambo bino oba nga wandiika ebigambo bino bye tugenda okusoma. Ebigambo bino olunyiriri lwe 10 lugamba, naye nsanyukidde nnyo Mukama waffe kubanga kaakano kimujje musibuke okulowooza ebyange. Ng'agamba nti nsanyuse Mukama waffe lwaki ab'e Firipi mulowoozezza ku nze n'engeri gye nteekeddwa okuyimirirawo, mundowoozezzaako. Naye akatundu akaddako kaga nti naye ekyo okulowooza mwakirowoozanga naye temwalina bbanga, nga kyategeeza nti mwalowoozanga munda mu mmwe okwagala okubeera nga munsindikira ebisobola okunyimirizaawo, naye ey'oluganda ga temwalina bbanga. Kati ebbanga tusobola okukivunula mu bintu bibiri. Kyekyokubeera ng'omuntu abadde ayagala okubeerako kyakukolera naye omwagaanya ogwo n'atasobola kubeera nga agufuna ogw'okukolera kyalina okukolera. Oba si ekyo kitegeeza nti mwali mwagala okubeera nga mulowooza ebyange nga munyimirizaawo naye temwalina busobozi. Kati ku mbeera ezo zombi oba tebalina busobozi oba tebalina mwagaanya nga ezimu bwe zigamba ez'Olungereza, njagala nsooke ndowooze ku kya nga temulina busobozi. Omukyala omu yalina omwami we nga bafumbiriganwa, naye ng'omukyala alina ebyetaago era ng'ebyetaago ebyo omwami yalina obisinkana.
naye omukyala agamba nti yatunuuliranga bbaawe nga amulaba ayagala okubeera ng'asisinkana ebyetaago bya mukyala we naye ng'obusobozi tabulina ne kireetera omukyala okuwulira obubi n'okukaaba n'akaaba nga naye kimukaabya si lwakuba talina byetaago naye kwe kubanga munne ali mu mbeera ey'okuba nti ayagala okusisinkana ebyetaago bya mukyala we naye nga obusobozi omwaganya nga tagulina ebbanga nga talina busobozi kubanga embeera gy'alimu ya bubulwa. Kaakati ye Pawulo atugamba yakitegeera kikitegeeza okubeera nga oli mu bubulwa nikikitegeeza okubeera ng'olina ebikumala. Naffe ekyo kye njagala tutegeere, bwe mbeera mu bubulwa kitegeeza ki gye ndi? Bwe mbeera nga nina ebimala kitegeeza ki? Ku Lw'ekumi Pawulo agamba nti si kubanga njogera olw'okwetaaga, kubanga nayiga embeera gye mbaamu yonna obutabaako kye neetaaga. Nayiga yali agamba nti ekimpandiisa ebigambo bino gye muli si byogera lwakubanga ndi mu bwetaavu nti njagala munnyongere oba njagala muffengayo gye ndi, si kye kibimpandiisa. Lwaki? Kubanga nayiga embeera gye mbaamu yonna, embeera yonna gy'alimu yagiyiga, amanyi kikyetegeeza, amanyi kyekitegeeza okubeera mu bwetaavu, ate amanyi nekyo kitegeeza okubeera ng'alina ebimumala. N'agamba mu mbeera yonna nayiga, mu mbeera yonna nayiga obutabaako kye neetaaga. Tikyategeeza nti bwe mbeera nga ndi mu bwetaavu nayiga obutabaako kye neetaaga. Sigamba nti nematiririza mu bwetaavu, naye yagiga nti bwe mbeera mu bwetaavu nina kusisinkana byetaago byange ebyo, nina kukola nsisinkana ebyetaago byange ebyo. Kyagamba wano nti kubanga nayiga nti bwe mbeera nga ndi mu bwetaavu nsigala nga sirina kye neetaaga. Lwaki? Nsobola okweyimirizaawo, nsobola okwevunaanyizibwako. Ate ne bwe mbeera mu mbeera endala ey'okuba nga nina ebimala, era nakyo nayiga, nakitegeera kikye nina okukola mu mbeera efaanana bwetyo. Bwe mbeera mu bwetaavu sigala seetaaga. Lwaki? Kubanga nina okubeera nga neefaako zisinkana ebyetaago byange. Ate bwe mbeera nga nina ebimala era mmanyi mmatizibwa n'ebyo bye nnina ne bibeera nga bimmala. Olw'ekumi n'aga nti mmanyi okwetoowaza era mmanyi bwe kiba okuba n'ebintu ebingi. Kati kiyitiddwa okwetoowaza, ategeeza kubeera mu mbeera ey'obubulwa nga talina. Amanyi kikitegeeza okubeera ng'ali mu mbeera ey'obubulwa, ate era mmanyi bwe kiba okubeera n'ebingi. Embeera zombi azimanyi. Kati bw'omanya embeera zombi, awo obeera oli mu kifo kituufu nnyo ekyokusalawo kiki ekyokukola. Ategeera embeera ey'obwetaavu kimuwaliriza okwejja mu bwetaavu. Era mmanyi okwetoowaza, era mmanyi kyekitegeeza okuba n'ebintu ebingi. Mu buli kigambo ne mu buli bigambo byonna nayiga ekyama ekiri mu kukkuta ne mu kulumwa enjala. Yayiga ekyama ekiri mu kukkuta ate ne mu kulumwa enjala. Nti nali mbaddeko omukkufu era mmanyi obukkufu kyekitegeeza. Nali mbaddeko omuyala era mmanyi kyekitegeeza okulumwa enjala. Bwe mbeera nga ndi mu mbeera ey'enjala mmanyi ekyokukola. Sibeera awo kulinda paka lwe naafa enjala. Ekyokukola nga ndi mu mbeera ey'enjala nkimanyi. Ate bwe mbeera nga ndi mu mbeera ey'okukkuta era nakyo nkimanyi. Okuba n'ebingi era n'okuba n'obwetaavu, embeera ezo zombi azimanyi. Kaakati owooluganda gwangoberera, omanyi embeera ezo zombi? Omanyi kyekitegeeza okuba n'obwetaavu? Oba omanyi kyekitegeeza okubeera n'ebikumala? Bw'omanyi ekyo, bw'obeera mu bwetaavu olina kukola ki? Bw'obeera n'ebikumala olina kukola ki? Eriyo ekintu ekimu olunyiriri olumu abantu abamu lwe bajjayo ne babeera nga balukozesa. Olunyiriri luno luli mu Mubuulizi essuula 5 olunyiriri lwa 12, Mubuulizi 5:12, nga bagamba
lw'olunyiri lugamba bwe ruti naye nja babulira abantu kye bagamba. Olunyiri luga nti otulo otw'omukozi w'emirimu tumuwoomera, oba alya bitono oba alya bingi, naye omukkuto gw'omugagga tegumuganya kwebaka. Kanduddemu mbabuulire ki abantu abamu kye balulowoozaako, si bonna naye abamu. Mubuulizi 5:12 otulo tw'omukozi w'emirimu tumuwoomera oba nga alya bitono oba nga bingi, naye omukkuto gw'omugagga tegumuganya kwebaka. Kati eriyo abakivuunula nti nze saagala kuba na bingi ebintuusa n'okubeera nga sijja kwebaka, ndya emmere enaŋŋaana n'okwebaka, waakiri mbeererawo. Nedda, olunyiriri olwo si bwe lutyo kye lutegeeza. Naye omuwandiisi kye yagamba wano, mubuulizi kyatutegeeza nti bw'obeera nga weekoledde n'osobola okweyimirizaawo, ekyo ky'oba ofunye mu kweyimirizaawo kikumala, omatizibwa nakyo. Bwe mbeera nga nsobodde okukola n'enfunayo kye nteeka mu lubuto lwange, olubuto lwange ne lubeera nga terusuza enjala, ekyo kye nsobodde okukola. Ate bwe mbeera nga nkoze ne nsobola okulya ebimmala oba ne nsigaza nawo, ekyo kye nsobodde okubeera nga nkoze. Naye nga kyatukubiriza wano kubeera ng'osobola okukola n'osobola okweyimirizaawo, olubuto lwo ne lutasula njala. Naye tuleme kulowooleza ku ludda luli olugamba nti ye omugagga bw'aba n'ebingi, bw'alya ebingi omukkuto tegumulemesa okwebaka, kati saagala kulemwa kwebaka. Nedda, si kye yali ayigiriza. Kye yali ayigiriza kya kubeerako ky'okola oleme kusula njala, nga Pawulo bw'atugambye nti amanyi kye kitegeeza okusula enjala. Bw'obeera nga oli osuzeeko enjala, ofuba nnyo okulaba nga toddamu kugisula. Nzijukirayo omusajja omu yajja ng'alina emirimu gye yali alina okunkolera, naye ne tunoonya enkumbi. Yali azze kulima, ne tunoonya enkumbi n'etubula. Ne mugamba onaakomawo enkya njagenda mu ttawuni ngule enkumbi n'omuyini tusobole ogiwange. Onaakomawo enkya yaŋŋamba nasuze enjala, sigenda kuddamu kusula njala. Era awo we twali we yali agenda okulima n'asangawo akakumbi akaali kasiriira, mu Luganda kabayita akasimu, kasita yakafuna n'anoonyayo ekitiititi n'akayingizaamu n'aŋŋamba nze ŋŋenda kutandika okulima olwaleero, jjo nasuze enjala, sigenda kuddamu kusula njala. Era yalima n'afuna ssente ze z'olunaku olwo. Enkumbi yamusanga, okufuna enkumbi entuufu yamusanga ye amaze okukkuta nga kwolwo teyasuza enjala. Naye lwaki? Kuba yali ategedde kye kitegeeza okusula enjala. Kitwala omuntu okutegeera kye kitegeeza okubeera mu bwetaavu, olyoke ogambe nti kankole ekyetaagisa nve mu bwetaavu, kankole ekyetaagisa nve mu bwetaavu. Kati Pawulo atugamba bw'atyo, n'agamba amanyi kye kitegeeza okubeera ng'ali mu bwetaavu, era amanyi kye kitegeeza n'okubeera ng'alina ebimumala. Weetaaga kumala kutegeera kye kitegeeza okuba mu bwetaavu, kiryoke kikusindike okubeera nga wejja mu bwetaavu, nga wejja mu mbeera ey'obwetaavu. Era ye Pawulo mu kubeera mu mbeera eyo nga yagitegeera, atugamba mu Bikolwa by'Abatume essula 2 olunyiriri 33 na 34. Pawulo yali ayogera eri abakadde ba Efeso n'agamba nti seegombanga ffeeza ya muntu yenna newankubadde zaabu newankubadde ebyambalo. Mmwe mumanyi ng'emikono gyange gino gye gyakolanga bye neetaaga n'abo abaali nange. Nti bwe nabanga mu bwetaavu emikono gyange gyakolanga ne gisisinkana ebyo bye neetaaga, si nze nzekka n'abo abaali awamu nange. Saalekanga mbeera ya bwetaavu kusigala nga weeri paka. Naye kasita nnamanyanga nti kati ndi mu bwetaavu, emikono gyange gino gyakolanga bye neetaaga. Mmanyi kye kitegeeza okubeera mu bwetaavu. Bwe mbeera mu bwetaavu emikono gyange gino gisisinkana ebyetaago byange, nkozesa emikono gyange nenfuna ebyo bye neetaaga, ne nejja mu mbeera ey'obwetaavu nembeera mu mbeera ey'ebyo ebimala nze awamu n'abo
abanvunaanyizibwako babenvunaanyizibwako amu n'abo benvunaanyizibwako nabo ne mmaliriza nga nsobodde okusisinkana ebyetaago byabwe. Kaakati kikwetaagisa kusooka kutegeera kwawula bintu ebyo. Abeera n'ebimumala, obulamu bw'abeera nabwo buba butya. Abeera mu bwetaavu, mu bubulwa, ye obulamu bwe buba butya. Kaakati nze ku bulamu obwo obw'okubeera n'ebimumala n'okubeera n'obwetaavu, buluwa bwe neegwanyiza okubeeramu. Weegwanyiza kubeera mu bulamu ki? Weegwanyiza kubeera n'ebikumala oba weegwanyiza kusigala ng'oli mu mbeera ey'obwetaavu ey'obubulwa nga tulina bikumala? Naye kikwetagisa kumala kutegeera embeera ezo. Bw'otegeera buli emu kyetegeeza n'osobola okulondako. Ekirungi kiri nti ekigambo kya Mukama oba ebigambo bya Mukama bijjudde amagezi, bijjudde okuluŋŋamya ku bikwatagana ne tusobola tutya okwejja mu mbeera ey'obwetaavu. Bijjudde. Era bwe naaba ntandika okuddamu okuyigiriza okuva ku luno, ŋŋenda kubeera nga mbalaga yo Bayibuli etuyigiriza etya ku ebyo ebituteeka mu mbeera ey'obwetaavu. Yo Bayibuli egamba kiki ekireetera omuntu okubeera mu mbeera ey'obwetaavu. Era oluvannyuma tunaalaba bwe mbeera ndi mu mbeera ey'obwetaavu nga ntegedde biki ebigireeta, naasobola ntya okuva mu bwetaavu nnyingire mu mbeera ey'okubeera n'ebimala. Omwaka guno tujja kutambulira mu ekyo tutegeere. Ŋŋenda kusooka okubeera nga tufuna ebyawandiikibwa ebitulaga kiki ekireeta embeera ey'obwetaavu okusinziira ku byawandiikibwa, okusinziira ku Bayibuli, okusinziira ku kigambo kya Mukama. So okusinziira ku nze kyendowooza nga nze, naye okusinziira ku kigambo kya Mukama. Ye Mukama bwe yali ng'ayagala tumanye ku bikwatagana n'obwetaavu, biki bye yatuteera mu kigambo kye, n'atuteekerawo nti mutegeere nti bino bye bireetera omuntu okubeera mu mbeera ey'obwetaavu. Kati tujja kubiraba, tusooke tubirabe. Kaakati bwe tunaamala obbiraba ate tulyoke tulabe nti kaakati bwe tutegedde ebikwatagana okubeera mu bwetaavu, olwo kaakati tunaasobola tutya okuva mu mbeera ey'obwetaavu tuyingire mu mbeera ey'okubeera nga tulina ebitumala. Era ekigambo kya Katonda kijja kutuluŋŋamya ngeri ki gy'otuuka mu mbeera ey'okuba nti olina ebikumala nga tokyali mu bwetaavu naye ng'olina ebikumala, ate si ggwe wekka naye n'abo b'ovunaanyizibwako. Olunyiriri lumu lunnuma mu byawandiikibwa oluli mu Timoseewo ekisooka essula 5 n'olunyiriri olw'omunaana nti omuntu atasobola kujjanjaba ababe n'okusingira ddala ababo mu nnyumba ye abamuvunaanyizibwako n'abeera nga tasobola kusinkana byetaago byabwe. Ekisooka kigamba nti oba weegaanye okukkiriza, oba weegaanye okukkiriza. Amakulu nti by'okola tebikwatagana na kukkiriza kw'olina mu Mukama waffe Yesu Kristo. Enzikiriza yo gy'olina mu Mukama waffe Yesu Kristo oba ogyegaanye. Naye nga ki ekindeetedde okuba nti ngyegaana? Nga sinnayatula kuga nti Mukama waffe Yesu takyali Mukama wange, nga sinnakyatula, naye ekyokuba nti nemereddwa okusisinkana ebyetaago byabo benvunaanyizibwako, Bayibuli egamba nti kikuleetera okubeera nga weegaanye okukkiriza, ate neeyongerako nti era ng'oli mubi nnyo n'okusinga oyo atakkiriza. Ng'oli mubi nnyo n'okusinga oyo atakkiriza. Kati ekintu ekindeetera okubeera nga ndi mubi okusinga atakkiriza kiŋŋwanidde nkitegeere butya bwe nnyinza okukyeggyako, butya bwe nnyinza okukyewonya, butya bwe nnyinza okukivaamu, kubanga teri kintu ekiyinza okundeetera okubeera nga ndi mubi okusinga atakkiriza nga kisobola okundeetera ate okugenda mu bwakabaka bwa Katonda. Ekyo ekindeetera omwekyo kyokola ne nkuwaamu omukisa kubanga olina kyonkolera. Naye bwe mmaliriza nga sirina kyenkoze,
Mukama Katonda anasinziira ku ki okubeera nga mpa omukisa nga siina kyenkoze? Tulaba nti abasajja bano baakolanga, baali bakkiriza Katonda nga bamumanyi, nga bamuweereza, nga bakola omulimu gwe, naye olw'okubanga obulamu bwabwe bwali bwetaaga okuyimirirawo, bagendanga ne bakola emirimu, Mukama n'abawa omukisa. Era ye Pawulo aga nti emikono gyange gino gyanfuniranga ekyokulya nze n'abo be naweerezanga nabo. Yakolanga n'atuuka n'okuyimirizaawo n'abalala abaweererezanga awamu naye. Kaakati abooluganda, ekyawandiikibwa kino ekigamba nti temweraliikiranga kye munaalyanga ne kye munaanywanga, tukivuunule mu butuufu bwakyo. Yesu kye yali ayagala nti ebyetaago byaffe okulya n'okunywa n'okwambala tuleme kubisukkiriza Mukama, naye abeere Mukama nga ye mukulu, ng'ebyetaago byaffe byo biri wansi. Tuleme kubeera n'abakama ba mirundi ebiri, Katonda waffe asigale nga ye Mukama, naye ng'ebyetaago byaffe tubivunaanyizibwako ng'abaana be. Ekitiibwa ekiva mu kweyimirizaawo ng'okola emirimu n'emikono gyo ne weevunaanyizibwa ku ebyo ebikwatako n'ofuna ekitiibwa. Bwetyo bwe tujja okutambula nate omwaka guno. Mukama abeere nammwe era bakole bulungi. Amiina.